Mu butuufu wano temugenda okukolerawo. Tugenda kuggalawo katulala tulabe engeri gye tulongoosa embeera eno. Omu ku bagobeddwa mu kirombe ky'amayinja ekyewala okuva Masese mu disitulikiti ey'e Jinja y'omuwala Patricia Nakalyowa ow'emyaka 4. Osomera St. Francis Nursery School. Ono wadde ng'asoma top class bw'ava kusomera abadde agenda mu kirombe n'ayambako nnyina Rebecca Kyozera okukuba amayinja nga mwe bajja ebisale by'essomero n'ebyetaaga ebirala ebyawakamu. Kubanga balaffe abasajja batuddukako nga kyama ne bagambye tetulina busobozi. Nze nga mukyala nze olaba nze nsomesa abaana nze mbaliisa era nga sizze mu Syria. Nnyina wa Patricia Kyozera agamba nti mukazi Namwando nga mu kirombe kino mwabadde afuna ebyetaago byonna nga katamangi agenda kukolamu. Era wendogera obuwogere nsobola n'okulira kuba kati ndi nti omulimu ndikulira kuba guwoire n'atoolaga emmere gye naaga abaana ntoolaga fiizi. Okugoba abantu bano kulembeddwa mwamyuka RDC w'Ejjinja Eric Sakwa ng'ono abadde n'abakungu okuva mu kitongole ky'amazzi. RDC Sakwa ategeeza nti abasima amayinja mu kirombe kino bakosezza nnyo emidumu gy'ekitongole ky'amazzi ekya National Water ate nga ze zitwala amazzi mu disitulikiti ezisinga eza Busoga era singa gyononeka abantu bangi abajja okukosebwamu. Payipu eyo weefunako obuvune bwonna okukosebwa kwonna disitulikiti ezo ennya tezifuna mazzi. Bwe ogenda mu kibuga tofuna mazzi ate omanyi nti amazzi bwe buki obulamu. RDC Sakwa ayongeddeko nti ekirombe kino kibadde kifuuse kattiro ng'abantu bangi abazze bafiiramu wabula ng'abakikoleramu tebategeeza ba buyinza. Nafunye ripooti nti wano wali abantu abafiirawo naye temutubuulira temutuwaako ripooti. Y'omukungu okuva mu National Water Jacqueline Kembabazi agamba nti bo ng'ab'ekitongole ky'amazzi tebayinza kuddamu kutunula butunuzi ng'abantu bamalawo emidumu gyabwe egiyamba okubunyisa amazzi mu bitundu bya Busoga. If the pipes broke, it would take us about a week to repair, and yet this water here supplies not only Jinja but it goes up to Iganga and Mayuge. So you can imagine if there was no water in Jinja and Mayuge and Iganga for 1 week. You've heard what has been happening in Kampala, typhoid. Abatuuze abalala abagobeddwa bawanjagidde gavumenti okubaddiramu nga bagamba nti mu kirombe kino mwe bajja ssente ezibabeezaawo n'ab'enganda zaabwe ng'okubagoba babeera bakomyemu. saba batuleke twire nekyemmanga tuleke ku payipu kubanga tusaba nene nadeeta obuzibu tusigale nga tuli wansi nga tukisaaga abana ekyokulya. Nsaba gavumenti etuyamba. Mu kiseera kino abantu abakolera mu kirombe ekyo basobeddwa eka ne mu kibiramu. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku Club Kid TV 1.